kati Mpuuga ebintu byonna byakola from day one yanyiiga okuva lwe bamugoba ku kafo kali n'anyiiga omutwe ne gutuggubala kati buli kyasalawo obusungu bw'alina Mpuuga n'omugamba olunaku kiri wakoma okwogera ku Museveni talujjukira olunaku lyakoma okwogera ku Museveni era ku saidi ya Mpuuga Museveni takyali dikiteeta nga bwe yatugambanga kati Mpuuga yo lwamuwa kaddiiro akube Kyagulanyi n'addayo mu kyalo n'anona bakyali batwazirwanako kati Kasibante Moses wali omaze ebbanga kinga tomuwulira kuva tova mu kalulu nali ndudde okumuwulira n'agenda ewaabwe eŋŋando mu mmwanyi n'atandika otusomesa emwanyi bw'oteekamu obusa neetandika okuyira eno n'egejja eno n'ewanvuwa takyama naye basomesa kati bya mmwanyi because omuntu ono yamukubira akasimu tejangu eddiiru ekoze eki asiiba ku buleediyo ng'avuma nno bujego obuliisa omululu nti omusajja ne bwaba teyabawa ssente okitegedde ku sipiidi gye bakozesa era gabulazi audience nti bano baalya mukaaku yali asula mu lwogi kati se basulana mu apartment yagenze ne wali ekaya bwe n'agulayo ennyumba ya bukadde 86 bino mbinako evidence mukaku alina ennyumba ya bukadde 86 yaguze ennyumba awo ngodda ku enkozi awo mu lwogi asulayo ne mukyala we n'abaana ate alina omukazi gw'olina mukazi wa mukaaku gw'omanyi yibona ekyogereko gw'olina mukazi ogwomanyi nze waabwe mmanyiye waabwe bamuzaalira ddala wali ekawumba okitegedde kakati baganda ba mukaaku bemmanyi taweza baganda babiri bamanyi Kampala okitegedde kakati oyo naye agamba atwala buki nkwaniriza nnyo gwandaba atulaba kwemboozi mu yugi webale nnyo kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba bannaffe abali mawanga ag'enjawulo nyongera okubalamusaako buli lwentuula wano sisobola kubeerabira olw'ensonga mukola ky'amaanyi nnyo okubanga lwemufunye akadde mu mirimu gyammwe gye mukola muwaayo kubanga mutulaba ate era ne comments tuziraba n'obubaka abajja mu inbox ku WhatsApp nawalala yonna okutwebaza n'okutusiima olw'emirimu gye tukola n'ebirala byonna tubeebaza mwebale nnyo kutugoberera ate ne bannaffe abali ku butaka wano nammwe mwebale nnyo kubanga ate nammwe era mutugoberera tweyanza nnyo tweyanzeege temujjanga okwo nze Geoffrey Mayanja andi wano Sheikh ayamaze dda okutuula tugenda kuwaya emboozi ku ebyo ebitambula mu ggwanga sooka onzikirize akweyanjulire akubuuzeeko tutandikire awo abatulaba mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukirize by the way tubeebazeeko naddala abantu abali by the way oba bannansi bonna ababeera mu mawanga g'ebweru bafaayo nnyo ku nsi zaabwe nga bannayuganda abali ebweru eyo ensi ziba zijja kutereera lwakuba baŋŋamba nti ebiseera biri bali tebafaayo ng'omuntu kasita agenda ku kyeyo ebyo ebikoze eki biwedde naye kati ab'ennaku zino omulaba agenda ku kyeyo naye nasigala ng'okutukulira uddawa nga kulika ayagala okumanya Uganda bwesuze by the way kyemukola kya bbeeyi nnyo because waka wabeera waka wana mayanja ogenda n'ofuna ssente mpitirivu era ofundikira okoze eki ofundikira ozze waka walaba ono omusajja abalima muyita Dr. Agure Kiyingi yali wamaanyi mu Australia naye era sebo bwe yafa bakayana mukola ki kumuzza ku butaka bakayana twagala muzzaka so mukola kya bbeeyi nnyo mwebale nnyo nze Sheikh Kamyuka Sheikh nsanyusa okukulaba olunaku lwaleero omulundi ogusookedde ddala kwemboozi mu UG njagala amawulire agazze oba agabaddewo agatambula agamukogo naddala mu kusadi obuyisiraamu abamu ku bayisiraamu basiimye nnyo omukulembeze w'eggwanga ku lw'okutwala abayisiraamu abawulira ddala 100 okukola hijja bamwebazizza nga nti ssebo wange alabirawo akalulu kalina mu 5 n'ebirala ebifaanako ng'ebyo nga bamwebaza anti kati amakulu ga hijja y'ensonga hijja y'empagi yokka mu busiraamu ekolebwa n'akakwakuliza aka ogikola oli mugagga bw'oba tolina ssente togenda bw'oba tolina ssente tuteekeddwa okukola hijja togenda era tekukakatako omala kufuna ki ssente neweekubiriza nogamba kati kankole ki kangende enkole hijja ate bwe tumusondera abatalina anti ssente za hijja zitunuulirwa mu bintu bingi Seka Kamyuka ono bizinesi ki gy'akola emisolo gino egya gavumenti n'emisolo egya Katonda yagiggyeemu
oba ntegedde bulungi togenda kugenda mukola hijja nga yuwala ekubanja obukadde 3 kati ogenze kukola hijja eri yuwala erese kukola ki ekutadde mu kugazetinze abantu bebanja ebyo tebera hijja so naye olwokuba nti abantu baffe President Museveni alina ekintu kyagala okumanyiza abantu kirungi naye kinafuya nafusi nti hijja ng'ofunye nafusi kitegeeza ki enzikirizayo ng'omuntu obukkiriza abo muli munda bukola ki bunafuwa nti wofuna millions 25 gwe n'ogamba sente zino nzitundidde mmwanyi ntunze kasoli kangende nkole hijja bw'otuuka e Makka oteekamu fokasi y'amaanyi nnyo mu kukola emirimu egyo egya hijja kubanga sente z'omanyi bwe zikola ki bwe wazijje kati amaanyi g'oteekamu si g'oteekamu wano nga osanze kiwedde bakubidde esimu alooseka kamyuka weteeketeeke visa efulumye ne tikiti enkya ogenda Makka okitegedde kawumba ngenze mbyakunyumirwa mba sigenze mu ibaada so nyinza okubeebalizaako bali abafunye then nakubakubiriza valiyo n'obukulu bwa hijja bwe batuukayo babugjeyo okitegedde baleke okubeera mu bintu bya kasita byabadde bya bwereere pulezidenti eyatuwadde so n'ekirala baani abo abaweereddwa hijja oyinza okukyekanga nga ate abalina obusobozi obukola hijja nga be bagenze kuba ku state house awo wekiri webali abayayi webali abo bateganye awo ne bagenda pulezidenti bayinzawo omusajja omu yaŋŋamba nti Museveni alina ebintu ebimusobyeko bingi naye n'abiteeka mu bbanga eddene pulezidenti lyafuze bayinza nga kwobeere nga wali mulungi oyinza okuba nga ebintu bingi bitandika okukola ki okusobako naye nanga nti eriyo omuntu alina mutima mulungi nga musajja oyo mwami Museveni yo nsonga lwaki olaba nga ye n'abatalina nsonga abasembeza n'abaano ba president's advisor naye nga tasobola okuwabula emmese naye ng'akuteeka olaga nti gwebeera awo kimufuula omulungi oba kuzanya byabufuzi never mulimu ebintu ebyobufuzi obizanya nga gw'obizanyiddeko akugattako okitegedde onoga nti ono kamukole kino na kino na kino kuba alina kyakola ki kyangattako naye waliwo ne mu byobufuzi gwa nti oyo mumuleetera atuulewa naleme kuddamu kutuleekaanira nako kabonero kukazanya ebyobufuzi kakati bw'olaba nti pulezidenti atuwadde hijja 100 ne selection kikulu okumanya nti waliwo emyaka gy'abasajja abakuze nga mutuufu tasobodde kuba na busobozi bukuŋŋanya ssente ezo alina mu myaka gyakufa 75 69 kati omusajja oyo bw'omugenda mu kyalo eyo yabukoma nsimbi n'omugjayo n'omugamba nti wotabadde pulezidenti akuwadde hijja era enkya ogenda eyo ebeera ne valiyo ne bwoba oteeza ebyabufuzi obeera obifunye naye kakati nze bonampa hijja nze nsolokera ku makya nenkwebaza nti wabadde milioni 25 because sisobola kwebaza nsobola ozifuna n'emyaka egyokola hijja nkyalina miki nkyalina mingi kati waliwo oli ng'essuubi erizifuna taliina nga n'emyaka gimuweddeko oyo bw'oba obala byabufuzi oyo yakola nyenze nyina omuntu gwe mmanyi wano mu busiraamu nga buli hijja Museveni zaagaba yagenda buli hijja Museveni zateekawo kuva mu state house emyaka 10 egiyise nga pulezidenti Museveni kino yakikola nga buli mwaka musajja mugagga nnyo alina famire y'amaanyi abaana bali bweru famire eyo eri strong bulungi naye nga ye buli hijja agenda okitegedde kakati gwo tegukyali mulama gwa hijja omuntu bw'atyo kati nga pulezidenti Museveni bwe yawaddeyo hijja ezo 10 ezo asobola okuba nga yejjeeredde ku ebyo ebyogerwa kubanga amaloboozi gajja mangi nnyo nti mwami Museveni mu bukulembeze bwe abasiraamu bafudde bangi abasiraamu batiddwa bangi abasiraamu baligweredde mu makomera tekikijjaawo era bayithayo Allah bali bansaasidde nga pulezidenti Museveni akyali mulamu ne baŋŋamba nti pulezidenti Museveni mugambeyo ebigambo bibiri malayika nga tennaba batwalamu embi nze nja mugamba ekigambo eki abasiraamu baagala kulaba ku ssanyu lyabwe ng'okyali mulamu
bamulage essanyu either tusirika busirisi ebintu bingi gwomanyi kyekitegeeza ekereziya okufaamu bafaaza 10 mu mwaka gumu kiba kinene kati gwe saasira abasiraamu abaafa 18 nga baseeka mu kapiriyodi ka myaka mitono nnyo bweti 3 kwena nga ate bafa mu ntiisa gwosubira tubeera ku ki tetuba bulungi nibo tusanga nga tuyimiridde awo ekkololo tukusabira ezo essaala oluusi tezituuka na mu ggulu tusaba kamera etulabe ntwasabidde eggwanga ate okimanyi nti essaala katonda tayanukula bigambo byogeddwa ayanukula mutima gusabye essaala so si bigambo bino byogeddwa ne bubeerera ejjootya naye katonda aba yalabye nti bino ebigambo temuli makulu naye atunuulya nnafusa eno esabye essaala n'ateekako tiiki kati nze siyinza kulimba ndi nsobola okusabira pulezidenti Museveni essaala netuuka mu ggulu nze tosobola kusaba essaala netuuka mu ggulu ya pulezidenti Museveni bamulimba nti bamulimba mutima guli damaged mutima gy'abasiraamu abasinga omugina damage naddala ffe baseeka olaba mujjira ne mumpita wano nemugamba jangu twogere ku bino naye buddayiraga ate gwe olina musiraamu lwaki ogenda okola bya nalisensi byebyobufuzi ebyo abasajja okimanyi nti bakwagala naye ng'aboogera ebyo ba John ba Yosefu abatalina baki abatali basiraamu meaning nti n'embeera y'abantu baffe abali ku ground basobola okukeera ku makya ogw'omusango gw'abasiraamu ne President Museveni ne bagusala nti mutuufu ofuze naye abasajja obayisiza buki obayisiza bubi nti ne wabanga waliwo addewo mbeera oluusi nga yavaako eyo embeera ey'okuleetawo oluwonko olwo waliwo embeera nnyingi gy'osobola ogikwatamu n'ogikola ki n'ogikontrolinga as the president n'ogikontrolinga bulungi nga si kugenda ng'okuba amasasi booti so ne bwebeera ng'ebadde embeera ng'ebadde ya butali butebenkevu nga buva bweru out of you nga si state report kikulu buli mufulumya report ku bibaddewo abantu baguma emitima gwe ne bakwejjeereza naye report bw'etafuluma naawe n'otabaako kyoyogera abalaba batandika okugamba nti yandibanga ggwe oba kategedde so kiba kikulu nnyo embeera ng'eyo ne be bateze ku basiraamu omuntu wabanga afudde mu mpeefa etali nnungi gavumenti neekola enteekateeka ne mufulumyayo ripooti oba ntuufu oba si ntuufu naye mugifulumye bannansi bagikole ki bagimanye emitima gyabwe gikole ki emitima gyabwe ne gikakkana era nze Pulezidenti Museveni ne bwampa ssente ne ŋŋenda e Makka simusabira osigala okugubye nsagabira wala nyina ebizibu bingi nange kati yo kyamusabira ki obulamu ate ate nebona omusabira katonda mwongereyo 3 amalala mu myaka gino gyalimu aleme kubeera kufuna nnyo birwadde nze yatandise okukola ekinyumira kwe kumanya nti omuntu asobya ate omuntu asobya yeetonda ate omuntu eyeetonda asonyiibwa okitegedde ekyo pulezidenti kasita yakitegedde nze ebigambo byange naye bigenda kuba bitono era kankubuulire omuntu yenna bw'agamba kimala buki kimala byonna byakoze mu bunene bwabyo mu bitono bwabyo mu kunyiiga okungi kwe mbadde mulina kasaga nti munsonyiwe ate bw'asaba ekisonyiwo ngeno bw'akuwema we wali ensonga kubanga waliwo abadde bagamba nti mwami Museveni bw'obanga ogamba nti nno weetondedde bannayuganda gwe ne famire yo n'abantu bwe bookola nabo naye ng'ate eri abaana bakyali mu makomera basibiddwa nkimugambe nze Pulezidenti Museveni mu mwaka guno ne mu myaka naye gy'alina by the way nze nyina ekizibu nzaaliddwa nga Museveni ye pulezidenti wazaalwa nga Museveni yaliko nga yakafuga emyaka egi ena kaakati siina kirala kyonna kyensobola kutegeera because siina discussion ya muntu mulala nga mukulembeze nyina yiye kali kyayinza okumpa mu myaka gino nange nengamba nti alhamdulillah ne bannayuganda ne baga nti alhamdulillah okukeera ku makya kuwa directive abasibe bonna abali mu makomera nga basibiddwa lwa bya bufuzi nkadde abasibe bonna nga bali mu makomera nga bafugiddwa lwa bya bufuzi tuteeketeeke emmisa ebasonyiwa period ne bw'otasoma kiwandiiko kiba kimala naye okwata ekiwandiiko n'oyimirayo ne mukyalawo ne mutandika okukisoma kati kiri luddawo ekiwandiiko
wangi ne mu motoka kyasomeddwa bannayuganda ne mu motoka kireka tekyalimu okitegedde kale okyawedde naye singa watadde baana b'abantu bano abali makomerero by'obufuzi singa famire zaabwe nakati singa bagenzeko autu singa embutu zikola ki singa embutu zivuga abantu baba bakusonyiye naye kakati omuntu okujja naga nti sebo munnange nsonyiira ddala sikyaddamu nakwongera oli olala pa nsonyiwa nagambe sikyaddamu nakukuba ku ttama eno gwe kivamu naawe onyiiga nawe n'omubalula ekikonde okitegeera kati ogaa nti bannaye mutusonyiwe ebitusobyeko kyabadde kyamagezi nnyo by the way nkuwa credit President Yoweri Museveni awo namuwadde credit by the way omanyi abasajja akulu tebatera kwetonda naddala ng'alina obuyinza alina ssente akuze myaka 8 omusanga naga nti bane nsonyiwa si kyangu awo namuwadde credit naye tukusaba kyeweetonze okwetondera kubeere kwa siriddira ngonze awo ekigambo sorry tujja kukirespectinga naye mu balala abalijja ti omuntu yonna bwe yeetonda aba yeetonze taliddira naye bw'oneetonda enkyate abaana b'abantu ne bongera okuwambibwa abaana b'abantu ne bongera okubula okwetonda kwo ojjukiranga bujjukizi wayimiridde ng'obyogera ebigambo ebyo byaffe tetujja kujjukiza ojjukiranga bujjukizi kifo wayimiridde ng'oyogera ebigambo ebyo ne mukyalawo ababadde bagamba kubanga wabadde okubaganya ebirowoozo kungi ku nsonga ezo zeyayogedde mu kwetonda kiwandiiko ky'okwetonda ekyasomeddwa ng'abalala bagamba nti mwami Museveni nga bwe weetonze kimala teggwanga lirekera abalala nabo batwazeemu kimala eggwanga agenda dita kyakuta akyanywezezza akyafuga ye 10 yagamba nti bagamba jjajjaawe nti yafiira ku myaka miyitirivu nnyo bagamba 10 bamwemeka ali gakyali mu 8 andi kati olaba eyali omukulembeze wa Zimbabwe Robert Mugabe rather eyali omukulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti bamuyitanga Morgan Shangarai bagenda mu kalulu ne Mugabe ensi yonna newagira Morgan Shangarai naye Mugabe akalulu n'akakola ki n'akabba yabba kabbe bwamala okabba bannansi mu Zimbabwe baagala okujja ku nguudo beegugunge balwanire obuki obuyinza bwabwe Shangarai bwe yabagamba naye mumanyi ekituufu ekisajja kyatubbye naate mujjukire bwe mugenda ku nguudo kigenda bakuba abantu baffe naye tasasobola kuwangalayo emyaka emeka ebiri by then yalina 9 oba 5 naye kati ekyasobola kuwangalayo emyaka emeka ebiri kati mulondeeko abantu baffe okufa bayinza okuba nga bali eri bafa ate naye eri naafa okitegeera kati kikyembadde nteesa okugumikiriza emyaka ebiri oba abantu okufiira ku street tugumikiriza emyaka 2 afe oba abantu bagende ku street baffe bannansi bazimbabe bonna bamutegeera ne bamugaba ku kyoyogedde tuzzeeyoka teyaweza 3 naafa kakati si kye tusobola okwagaliza omukulembeze yenna ekyandibadde ekirungi ennyo ye mukulembeze waffe okumulabako mu myaka gye gy'obukadde bayithawo mukadde anyuma wali baddeko wajjajjawo nnyo wallahi mukadde anyuma mukadde anyuma naddala ng'alinamu kasente nze jjajja wange gyali tukayenaanyirira bwati atemya butemye bwati omukadde anyuma nga kasente we kali bamulabira kati ng'abadde pulezidenti ng'omanyi kyekitegeeza respect yeeyo ng'obadde pulezidenti oli wali lwakitula yebuuzibwako pulezidenti muno najja n'avuga najja naga kati ssebo ekiriwo wano tukozeewo tutya omanyi kyekitegeeza kati abakulembeze b'Afrika ekyo ekizibu kyakirina essanyu lyo tebalifunyeeko bamufunye essanyu lya kubatwala wali musajja mukadde bano be bakutwala ate kakati lwana wano lwana wali oluusi n'ofiirana mu ddwaniro nga kano Gaddafi n'ebirala kati Gaddafi teyafuna mirembe ne famire teyafuna ki teyafuna mirembe so kati pulezidenti waffe njagala kuddayo wali kumuwa credit kigambo kwetonda kyabadde kyamakulu nnyo naddala ng'okikakasa ng'okitegeeza kya bbeeyi kati nange nenyongera okumusaba mu kwetonda kuno kugendereko ebikolwa kikolwa nno si bingi nnyo kuba bino ebisigadde ebyobwavu biki bina abaana bagweredde ebweru biki ekibbattaka ebyo bitereezebwa mpola
ne gavumenti eyinza okujja mu dakiika 2 gavumenti endala n'ekikola ki n'ebimalawo byamangu olaba ono omusajja Ibrahim Traore akyosize ensi ye mu myezi mitono nnyo bwe giti omukulembeze bw'ajja nga akyakola kitegeera mu myezi mitono ensi eba ekyose naye waliwo bino ebikosiza ddala nga bitokyalinga emitima gyaki gy'abantu bisiga n'obukyayi mu mawanga okitegeera bisiga obukyayi mu mawanga gundi oyo Edi Mutwe gyali muyigiriza Lunyankole nti oyinza okukyogeramu nga wali awo asaagasaaga naye abantu ne bakinterpretingira mu mugugu omuki omunene nti ekitegeeza buli anaaba tamanyi Lunyankole banaamukolanga batyo ne bamutuusa eruzira ayina dduyiga lwampaka wakategeera so kati oyinza okukireetamu nga kati General Muhoozi bwe yakireeta oyo oli mumanyi musaaze nnyo ayita ebigambo bye nga biri awo byakusaagasaaga Muhoozi musaaze nnyo ebimu abatabitegeeza ku ebyo ebiwandiikibwa ku mukutu gwa Twitter ebimu abatabitegeeza naye nga tategedde bantu ki babikola ki babyogereramu okitegeera omuntu nga CDF w'eggwanga Uganda n'avaayo n'agamba nti mwami Besigye nja kumutta ku lunaku bwe ruti nja kumukola bwe nti kale oluusi ne kitakolebwa ekyo nama n'agamba nti nja kukola kino kakwenza ng'ate olwo ne byali akoze ne mubirabako naye ng'era byajjayogereramu kubanga kakwenza yogera kenyini nti omusajja yamutuusa ku kiyakola ki kiyamutuusako n'okutuka okuwaŋŋanguka era naye n'avaayo n'awa ojulizi General Muhoozi n'agamba oyo nze namusomesezza essomo kyenyinza omugamba kyenyinza okukikomentingako ewali omuyala tebasaagirawo tebalirawo chipusi enjoka ziyinza omukola ki enjoka zimusaanuukira bwereere okitegedde kakati teriiyo mukulembeze ali ku ddala lya General Muhoozi mu nsi yonna asobola kukola ebyo ontegedde bulungi bw'aba abikola nga ddala abikola ekifo kyalimu kyekikyamu mwe mwakola ensobi oba ontegedde bulungi nkiddemu teriyo omukulembeze mu nsi yonna ali ku ddala lya General Muhoozi asobola kukola ebyo deni bw'abeera abikola mwe mwakola ensobi abakola ki abaamuwa ekyo ekifo kubanga waliwo omuntu nga ininekya asaagasaaga nnyo okitegedde naye ng'oluusi okusaaga akuteekamu ebikolwa twali yadde mumanyi nsaagasaaga bwe munamanyira okategedde ako olwo n'akusabula oluyi kati mumanya nti musaaze waliwo ati n'okusaaga okungi okutasaana kuwa buyinza otegedde nti waliwo n'okusaaga nga kususse obungi nga tekusaana kuwa buyinza nga baga nti omusajja we twandimwadde obuyinza naye asaagasaaga nnyo okitegedde ayinza okusaagira mu nsonga enki mu nsonga enkulu ezinatwetera obuzibu okategedde kati yandibanga ye mukwano gwange oyo General Muhoozi nti oluusi okusaagako kuyinza okuleeta ebiki ebizibu kati nange era wensobola n'okusinziira n'omugaye nti sebo bw'oba oluusi obadde osaagasaagamu okusaaga kugire kukole ki kukome kende kuyinza okuleeta ebizibu bantu bayinza okwekyanika okwewalana bayinza okutandika okugenda okuwalana amawanga n'ebintu ebifanaganako bwe bityo wetwogerera essaawa zino mwami Mpuuga olunaku olwajjo yamaze okutongoza ekibiina Democratic Front naye ng'ajjukira kino kiri wansi w'omukago oguyitibwa Democratic Alliance wekiri awo so yamaze dde okuba nga akitandikawo ne banne nga bwe bali omukago gwaki ogwa Democratic Alliance gulimu baani gulimu mwami Mpuuga gulimu Mabikke gulimu Mukaaku gulimu Dr. Bedi Bwanika oyo omuntu omu gwoyogedde gulimu baani si mu bantu banjawulo bali oyo omuntu wali ogu ali omu gwoyogedde oyo Mpuuga kati omukago yagukola ye mwenyini neyeekolamu omukago Mpuuga ye kenyini yeekolamu omukago bwekuba kuzaala yeezaalamu because kakati bano ovudde nabo mu DP block muvudde mu kibiina eki kimu ne mujja ne mukola omukago okitegedde kati ate wabadde osuubira nti bonaakola ekibiina waliwo abanaasigala mu mukago okitegedde kakati oyo yeekolamu omukago omanyi
n'omuntu bw'asukka okulaga nti wamagezi mangi ate asiriwala busiriwazi. Kati bano abasajja ekibamenya kwe kwefuula abagezi. By the way, kamba buulire baba na mukulu Mpuuga kamba wabulemu guno omulembe buli anaasigala nga amanyi mugezi nnyo. Ebyobufuzi bye biweddewo. Planting alooze ti mugezi nnyo. Ekyo Museveni waabateebedde eggoolo. Okitegedde? Museveni waliwo watuuka ne yeezoleya. Okitegedde? N'ababeera mu ndabirwamu ati nga bina bye mukola abikola ki? Abirengera. Atandika gati oyo muyala mumumpitire ayidde. Okitegedde? N'amwokya ebibiri. Ontegedde? Oyo n'addamu opposition n'abatawaanya n'addamu n'abala. Museveni alinga mpologoma nkadde. Eteegera ku lubaya bweti. Okitegedde? Kaakati mu be yakwasizza mu kisanja kino be bano. Kati Mpuuga yo lwamu akaddiiru akube Kyagulanyi n'addayo mu kyalo n'ano n'abakyali batwazirwanako. Kati Kasibante Moses wali omaze ebbanga kinga tomuwulira. Kuva tova mu kalulu nali ndudde okumuwulira. N'agenda ewaabwe eŋŋando mu mmwanyi. N'atandika otusomesa emmwanyi bw'oteekamu obusa n'etandika okuyira eno n'egejja eno n'ewanvuwa. Takyama naye basomesa kati bya mmwanyi. Because omuntu ono yamukubira akasimu nti jangu ddiiru ekoze eki? Asiiba ku buleediyo ng'avuma Noopu. Kati buno bujegajega buno bwa mululu obuliiswa bujega obuliisa omululu. Nti omusajja ne bw'aba teyabawa ssente. Okitegedde ku sipiidi gye bakozesa eraga bulazi audience nti bano baalya. Nti gwe Kasibante ekyakujja mu mmwanyi zo gye wali otusomesa. Otandika okuzunga ku buleediyo wano nawali transport omujja because tolina ssente. Okitegedde? Mukaaku yali asula mu lwogi kati seba asulana mu apartment. Yagenze ne wali ekaya bwe n'agulayo ennyumba ya bukadde 86. Bino mbinako evidence. Mukaku alina ennyumba ya bukadde 86. Yaguze ennyumba awo ngodda ku enkozi awo. N'agula ennyumba. Kaakati abantu badde bamanyi Seka Kamyuka atambulira mu kakosa. Okitegedde? Mu wiiki y'emu atambulira mu limoziini. Ate ku kyalo banneyiba be banoonya akawumbi ka ssente kaabuze. Kati nga Seka Kamyuka avaayo abaganize sinnabakakwatako. Bamubuuza tulage ekyokola. Tulage ekyokola. Takiraga. By the way, mu bantu abatalina yadde akalimu yadde omudaala gw'ennyaanya mu nsi ye Mukaaku. Akeera ku bitebe byabufuzi kubala mapensa. Oba bizinensi ze taziraga bulazi naye nga azirina. Ate waliwo alina bizinensi asula mu loogi. Gw'osobola okubeera omujje gw'okutuuka ku ekyo. Mu nsi ffenna tukolera kubeera n'amaka malungi. Tusule bulungi. Tutambule bulungi. Mu loogi asulayo ne mukyala we n'abaana. Ate alina omukazi gw'olina mukazi wa Mukaaku gw'omanyi. Yiba n'ekyogereko. Gw'olina mukazi ogwomanyi? Nze waabwe mmanyiye. Waabwe bamuzaalira ddala. Wali e Kawumba. Okitegedde? Kaakati baganda ba Mukaaku be mmanyi. Taweza baganda babiri bamanyi Kampala. Okitegedde? Kaakati oyo naye agamba atwala buki? Buyinza. Kutwala buyinza. Tasobola dde okutwala obuyinza bw'emmeso yo. Tasobola. Ne bezibira mmesi nga zirunda pulezidenti. Mukaaku najja ne yeetaba mu kalulu kaazo zimukuba akalulu. So, kaakati pate okugikula si kibi. Kati omutima mw'ogikoledde. Ontegedde? By the way, kankubuulire bino. Okyali musajja muto. Tokolanga ebintu bino bisatu. Bw'obanga onyiize, ng'onyiize, weewalenga nnyo okusalawo. Okusalirawo mu bunyiivu. Okusalirawo mu busungu. Mu busungu. Tosalangawo. Sooka ng'osirike. Okitegedde? Then bw'obanga osanyuse nnyo, nga wuli essanyu likutimbye, tosalangawo. Anti ojja kuyita mwannyoko mukyalawo. Okategedde? Kaakati wali baba bamaze okitwala ate otandika okweme. Banaye si kye nabadde ntegeeza. Kale lwakuba twadde wali nga tuzinamu. Bw'obanga olya ng'essanyu olina liyitirivu. Tosalangawo. Kati Mpuuga ebintu byonna byakola from day one yanyiiga. Okuva lwe bamugoba ku kafo kali n'anyiiga omutwe ne gutuggubala. Kati buli kyasalawo obusungu bw'alina. Mpuuga n'omugamba olunaku kiri wakoma okwogera ku Museveni. Talujjukira. Olunaku lyakoma okwogera ku Museveni. Era ku sayidi ya Mpuuga Museveni takyali dikiteeta nga bwe yatugambanga. Awo olabira Museveni nti musajja mugezi. Bw'akuzibwa nti gwe omulimu gwo gwakwagala byakulya. Okitegedde? Ye byakutega. Buli ebiggwawo ng'akasuka. Ng'ovulubana. Ate no mu nsi yonna. Mu nsi yonna. Bano
bano bamusiba matayi abalina bye bakoze mu revolution tebabeeramu because kati Mpuuga alina amasomero ge tasobola kusaba gwanga kwonooneka mu mwonoonera amasomero addemu okunoonya abaana bupya tasobola kubeera fala bw'atyo kati bano abaka ba parliament balina zi hoteeri muno mu Kampala reason why waliwo omusaka kati kiripu ke nalabye ng'omuvubuka agamba nti abaka ba parliament ab'NRM Museveni bw'abagamba nti abange naloose ekirooto nga Katonda aŋŋamba agenda kunyongerayo emyaka emirala ameka 20 nga nfuga naye mbadde nsaba ababaka bange aba NRM buli mubaka mpeeyo omwana omwomu muwe obukadde 10 ng'okimanyi nti bakeera ku layini kusimba nga buli omwazze n'omwana we bano yabatuula mu mitwe bw'ati ali muli mweyegirisiza ati Museveni nga kyabagambye nti kati mumanyi okwongera okufugayo emyaka emirala aga emyaka mirala 2 buli mubaka wa parliament owe NRM ampeeyo omwana we omwomu muwe obukadde 10 bonna bakeera bamuleetera okitegedde kakati abo bw'oba oyagala kukyusa nsi abo si beweesigamako abo ebiwanga byabwe byasala ddala erwe bano abaana yensonga lwaki bano ebbanga lyonna pulezidenti gavumenti enoonya amaanyi ga Kyagulanyi baganoonyereza emyaka egi emyaka 5 nga babuze because baali balina ekifaananyi mwe basooka omusuubirira ne bagenda ne baleeta abayimbi bonna ne babayiwa ku mmeeza okitegedde ne babasalira bamayinja baani ne balya okitegedde obwo bumbi ne babulya omusajja yeyongera maanyi okitegedde ne bagenda ku media baga nti omusajja ono alina amaanyi ku social media ne baleeta babloga ne babateeka ku mmeeza ne bakuba nga bloggers malawo ng'ataddayo wa Kyagulanyi ane mutusonyiwe NRM muli babi nnyo okitegedde nalabye interview yaweemu ginafunyemu nnyo ekyokuyiga basajja Mivule yabadde ku interview mu ng'ayogera n'agamba nti abasajja n'agamba nti bina byenjogera abasajja bansiba emikono yagenda mu State House bamukwesa endagaano olubuto lwamusiba emikono yagamba muyagana teyeyagalidde era kankubuulire olaba omubiri gwe guno nga bwe guli ebitundu bye byonna eby'omubiri olibadde mba bitunda nga bwenjagala naye totunda ng'omutwe gwo naye yagamba mbu bamukwata bukwasi kumujja ku ssemwayo eyo gye baali bamusibidde ne bamutwala butereevu w'omwami Museveni mu State House yatunda omutwe kasula otunda omutwe otandika okwogera ebigambo ebisesa abantu kati nga abasajja emiguvule naye nekira nti basajja bakuze bagende bakole bave mu kusuubira nti Pulezidenti Museveni agenda bawanga buwiki akasente nti buli nakyusa ekigambo nga bampita nga banyongerayo 2 okitegedde mugende mukole mulime mukole bizinesi ez'amaduuka mu Bamivule temusuubiranga mu mbeera eyo bayizenze embeera sijagalira ddala omuntu n'abeera olw'okuba oli bloga olw'okuba oli muyimbi nga buli sente bwe ziggwawo ng'ogenda ovumamu ku gavumenti nga bakuyita nga bakongerayo obukadde 2 abaana bo tebagenda kubeeramu eyo mbeera okitegedde ezo sente teziwangaala gweolina gwemanyi gwe baziwa ne zimuwangaalirako abamu n'ebitiibwa byaye bifudde bitone byaye bifudde Mayinja Ronald takyalina dde wasobola kuba show ebyenje nebikuŋŋaana tewali ng'osobola ogenda mu kivulu kye nga Mayinja yakiteeseteese Mayinja ono waffe Ronald Mayinja newaabwe Egomba by the way omwana yalina ekizibu okimanyi nti yali awangudde akalu Egomba nawulira mbu yali akamaze side eyo abantu bonna bali side ye kaakati ye n'ali eryenvu ne yeesubya ekiwagu okitegedde kaakati ekiwagu kyaggwawo n'eryenvu baaligaba kaakati embeera eyo nti okukola ng'okozesa emikono gyo gino kikulu nnyo era Pulezidenti Museveni ensobi gyatukoze nnyo ti abaana bawa ne bamanyidde kugiraagira ne bagenda ku bitebe by'NRM kubasiiba omanyi abaana babeerawo ku kitebe ky'NRM bayitirivu babeerewo ono mwannyinaze ewa Namyalo bwe bavaayo bwambuka bwe bagenda ekyaddondo babeera mu kkumu nga beetalayo bati banoonya sente so naye nga tekyewunyisa abaana bato abasobola okubaako ebintu byebakola ki byebakola ne bafuna sente okitegeera abantu abaana bali wano mu Kampala basuubudde obusimu basuubudde headset bunekiresi bafunye ki bafunyemu kasente kati mwe munaabeeranga mwe byakusabiriza busabiriza waliwo omwana yanyumiza nti babatwala eyo eggulu wa General Musale ne bamala weeks 3 tebamulaba naye nga mu kizimbe mwali n'abajooga
babatabulira butabuli bukyayi nga batabulira emmese okite yabaterayo ebyesuube emmanju bagenda nga beesubamu nga bagenda mu swimming pool bagenda mu swimming pool nga beegira nga bamala nga bawaataano transport mudde Kampala baana bato be bali mu ebyo ebintu era ogenda obala ku social media nga bavuddeyo ng'ate bakambwe bazibu ekizibu kyonna ekyo tukinenyezaani emitima gy'abantu bantu be baganye okukola oba gavumenti emitima gy'abantu gyeminafu gavumenti ena kyegenda kukolera talina kyegenda kukolera gwe gavumenti ena kyeyakukolera fena tina kyetukolera gwe weerwaneko wekka wakati mu bugubi emisolo mingi sente entono naye okwerwanako kyekisinga okuba ekiki ekikulu yes buli bwewerwanako bajja kuwa ne respect naye kati nesale takyabwa kitiibwa because luli omuyimbi yalinga wa bbeeyi nga omuyimbi asobola nogana okukwata essimu ya sale yes niba mukwera nogana nti owaayi saha gino sale yakwagala mugenja kwogera naye dda because ye yali alina kyakola ki kyamwetaagako kati be basiba ku simu ze nga bazibipinga omuyimbi imagine abantu gwe basasuliranga bakulabe gwasiba mu email ya Genosale weyanjula nze muyimbi gundi nga mpereza oluyimba lwakayimba ng'ateeka ku YouTube ya Sale nabo bayeggwe kati bino biyimbira abeewammwe so nga tumaliriza kikulu nnyo omuntu okutegeera value yo buli wamanya value yo abantu abajja okugula bakugula n'emiwendo okitegeera bw'omanya value yo abajja okugula bajja n'omuwendo kale beera edduuka n'omanya value y'edduuka lyo ne bakirayanti bo kati buli kirayanti aliyimirirako amanya wali ogenzeko mu supermarket togendayo ng'okimanyi nti soda waayo wakakaaga ogenda okimanyi naye nga wamama namuli wammeka si wa ttaano naye kati bwogati tokola no supermarket abagula n'abajja wasoda okimanyi wa ttaano kate gwe omutadde kakaaga gwekola kikyo amanyi value ya supermarket ajja kujja agule ebintu okitegedde kale ne bano abaana amagezi genyiniza obbawa abayimbi babloga mumanye amaanyi gamwe gemukola ki gemulina ti omuntu okera ku makya gwe n'ayiyo oluyimba n'alukwata n'aluteeka mu studio ne luvaayo n'alukuba ne lunyumira abantu ne batandika okusasula ng'emitwalo ebiri okitegedde buli wateeka ekivulu nga basasula emitwalo ebiri oyo mu respecting bw'aba teyerespectinze aliko eddogo waliwo nga tumaliriza mu ddakiika ntono Kyagulanyi yabadde eggulu eyo naye nabako abakulembeze ba NRM lumu nga bagamba nti kebali abakyagulanyi eggulu bajja kumukolako ng'amateeka bwe galagira nga tebamaze na kutegeeza ku poliisi edaba ebyokwerinda yadde omuntu yenna era nga bakambwe nga bagamba taligezaako kusala ggulu onzizayo ku kiri abaali balina gwe bagala okubba babako ne baba basikeeriyo gwe buli muntu gwolaba nga akuba Kyagulanyi omulemerako omanya ateze eddobo lya kyennyanja bateekeko ak'okulya ontegedde ate Museveni wabeeredde omusajja omugezi yakwata Genosale n'amutwala eggulu eyo n'amujja ne mu bino tajjamba amawulire tayogera biki yabeera eyo abeereyo nga yesirikidde kukasakiti keeyo kakusiriwaza babadde abagezi buli ave ne Kampala nga mugezi n'agenda eggulu eyo agenda okomawo ng'awunze ng'eyali omuyimbi takyamanya dde okolanya so naye nga by the way n'alabye olukiiko lwa Kyagulanyi lwabadde lulamu ekyo kyabadde abulamu mu bitundu by'ensi yonna kubanga bali bagamba nti yorganizinze abantu abakulu ne batuula ne boogera era ne babaako n'ensonga ze bakkaanyizzaako n'ebiwandiiko ne babisayininga ekyo kyabadde abulamu nti okukwata obuyinza toyita buyisi ku street kuno okitegedde mubaamu abantu abaliki ba elders abaliki nga bw'otuula nabo ne mubakubye mukkaanya tife mu Buganda twagala federo bw'okwata obuyinza ojjira wayo Museveni akakodyo ke yabatega luli okitegedde bonna yabaako bye yabasuubiza kati bali bamugamba bwe tukuwa obuyinza ente zaffe zino ezabbibwa abayeekera gavumenti negaana otuliyirira onaazituwa nti ye ensonga kyolanga olukiiko lwadde lwakutuula mu butebe ng'omukono guluma era agenda si mu kaluka nakajja saidi z'amambuka eyo tagenda kuba Kyagulanyi oli owa 20 ono 26 mu mambuka eyo agenda kuba mulalamu yes tekikwewunyisa agenda kujjayo n'ababaka ba parliament because
zinalinga olusi mulabanga omulaba atambula naye nga abantu abina ensonga ababuuka nnyo okitegedde kye bwogenda mu lubiri bwogenda ebusoga kye kikugana ogenda okutulako ne baminisita bakyabazinga naye nga anti olusi bayinza okugaana olw'obutayagala kulengerwa babeera omu okitegedde ate tubasinkana misana sulayo ekiro ogende ng'obasensera mpolampola mubeeko ensonga zemukola ki zemuganyako oyo oba omaze okutuuka kuki kwogerezeganya okwagala obuki obuyinza bayitha biki yabakozaake northern eyo yabadde teke y'amaanyi kuba badde bamanyi nti agendagendawo mu katawuni akuŋŋanya abavubuka bafuwe vuvuzera abasajja abaatudde nga basalawo ekirungi ekyali mu northern uganda eyo n'okulaba nti abakulembeze abavayo baba n'embavu abataka bayo bakyalina amaanyi fe abataka baffe mu buganda mwanange eri mutaka mu buganda asoboladde kugaa kulonda kiyamani wa kyalo bonna balyawo baana obukadda tebakyalina maanyi okitegedde ate Museveni yakikola kigenderedde nti abataka wano mu buganda bye yakozesa okuyeekera abataka ba wano bye yakozesa okuyeekera be bakwekanga abayeekera kati ye bwazze n'amanya nti bano abataka nyino basiriwaza okitegedde kati bonna balyawo kati bali abataka abali mu northern uganda bakyalina se balalamu yes era totera okulaba video obuvaayo bagalamiza omusajja omukulu ku kyalo kiboko nevuga ne bagula amalwa ne baganywa ne bongamba gwe wayenze ku mwana wa gundi tugakuba embooka 3 era ne bazimukuba wani waffe mutaka kyasolo kikona ne batamutwala ku poliisi kabeere mukulu wa kika ekyaffe jjajjange mazige naga nti gwe kamyuko ng'okimanyi nti nzigukira ku poliisi muwaabira oduka kuwaba jjajja ndalika nti okunkuba atandika ati okunkuba kabulingana okitegedde kati bali bakyalina ogonza lukanza lukuka tamale junior okajja katamale junior tandika bya junior so kati bali bakyalina amaanyi ago agasalawo mu mbeera zaki kubanga ekika kyatu nekigamba ssebo tulina kukangavula nagamba mukangavulaani ani yeetonda nagamba mumanyi ebyammwe neyejjawo yabasinga yagenda luvannyuma nga tebalina mu nnyumba nabaga kati mu nsonyi wani gwe mwali mulabisa kakati ebyo Kyagulanyi ayinza okubeera ow'enjawulo mu sayidi eyo mu kalulu ka 2026 era gavumenti yeteeketeeke okitegedde Kyagulanyi ayinza okuteekawo enjawulo mu ka 2026 okukira ne 2021 egenda kuba y'amaanyi because abantu kati beetegereza ne batunula eno ne batunula n'eno ne batunula waggulu ne batunula wansi bonna bagenda okuzza amaaso bati nga yaliwo nga tewali mulala agenda kuba muzibu kale mpuga kati kale toyenza nnyo toyanzeege tubaddeko ne ku Tash Media tubadde ku Tash Media gwatulaba toyanziza nnyo ate ne kwemboozi mu UG tubadde ne Sheikh Kamyuka omulundi ogusookedde ddala sebo tukwebaza ku lwakadde kwotufisiriza n'ebigambo by'otuwadde olwaleero tukwebaza sebo ate nabo kusubscribinga kateekeko tubire nga tutambula ffenna kwemboozi mu UG ate era ne ku Tash Media tukwageza akaseera akalungi weeraba